Mohamed Kakiika ng'omwaka zaakeerya Mr. Cashflow olwaleero nga tumalako omwaka nga tuyingira n'omwaka omupya 2025. Mohamed Kakiika ayagala okubeebaza nnyo abantu abamwegesa amatu n'amaaso ne mumulaba ne mumuwuliriza mukoze kinene nnyo mu mwaka guno ogwa 2024. Mohamed Kakiika bane mubadde nga mboza Kakiika yavaawa bannange najja ku social media space then accidentally omwana oyo omwe yansalamu obuntu bwe nayogera ku bukedde obw'emiti n'abugenda ng'abugattagatta bwatabula omutwe gwange ne bandvisinga nti gendayo naawe weeclearing space naye kyemukoze kyokka bannange abavubuka abantu abakulu nga temuli mu kusosola abaami n'abakyala mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange buli lwe mbadde nga mpostinga y'akantu mubadde nga mukagoberera ne mukawaako ebirowoozo byammwe munzizizaamu amaanyi nti omuntu bw'akola emirimu emirungi n'agisharinga ne banne nga kyayogera ddala kiva ku ntobo ya mutima gwe abantu bakkiriza nti ddala kyayogerako kyekituufu bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale bannange butanteeka mu byabufuzi kuba Mohamed Kakiika tali mu byabufuzi mwebale bannange butanteekamu divides ti okusosolasosola okuteetaagisa mwebale kubeera nga mungoberera mu layini yange gyenjagalira ddala entuufu kyemuvudde mugenda munyongezaayo negenda gamba omuntu wange omupya bannange nze sijja kuwa nti n'omwaka 2025 nze nsuubira gikoleramu kino kubanga Mohamed Kakiika nze si bwe nkola nze obulamu mbufeesinga nga bwe buli okuva lwe nalina emyaka 24 nga nvudde mu yunivasite n'endumba ensi nze omwaka nguyingira nga bwe buli buli mwaka ngukoleramu ebyagwo mala gumaliza nenga nti ebyo byekoze kati bwe ntunudde mu bibira by'ensimbye wentegerere nti Kakiika ng'oli n'amaanyi n'amagezi ate bwe mubadde n'omukisa kubambi balazeeko mbalaze nabalaga ali nga ntema ekibira tuyitawo wa mutyaba n'ensimba mu kasooli kati mulabe emiti egiriwo nabalaga nga ntema lwali lwaidi waliwo entema mpitawo wa mukuba luguudo nga ntemawo emiti nsimbyemu emiti emirala ntaddemu ne kasooli ne tumujjawo kumutwala ku sayiregi namubalaga yali Idi El Fitri nga ndi n'abasajja bayetukola kati ekibira kiikyo mukiraba ekyewa mukuba luguudo nkulagirire nembalaga nga ntema ekakinzeeri okuliraana tawuni y'e Nakifuma nempawa abantu ne balimiramu ebijanjaalo kati kiiki ekibira nkibalaze nembalaga waliwo wali abakyala bayitawo mu ndiba nga nzijawo ekibira nga nzizaawo emiti emirala nga nteekawo ne kasooli kati kiiki ekibira mukiraba nembalaga nga ndinawo entema makukuba ngenda ekyo kinene ekyo nkitemerako emyaka 2 nengenda nga mbebbulako nze mbebbulako bibebbuzi pa ekazi 10 ng'empale nzijuza kati kiikyo nkizizaawo nyongeddeko ne kasooli omulala tutuno tuli mu January 2025 naye nze kasooli wuuyo atinta mu musana guno mwennyini nze mwensimbira naye munda mulimu emiti eno waggulu olaba kasooli ne gwe tunuulamu gy'emiti giri wansi gitinta bannange olwaleero mukitegedde mulaba bwe nabagamba nti bizinesi endala nze sizitegeera olabye omusajja bw'atemye ebibira 6 temubaako kyemuŋŋamba ate nembizaawo obutonde tobuulira butonde nze mbukusinza omuntu asobola okusimba ebibira kubanga ate olwo ntemyeko mwaka ogwo 2025 naakola ntya kubanga munanze Cashflow wange waava ente muziraba naye sente nabagamba ezaakola faamu eno ey'ente zaava miti ate bwentyo bwenzitambuza n'ozijja wano n'oziteeka wano n'ozijja wano n'oziteeka wano bwe mbagamba okudiversifyinga bwe mbagamba nti bannaye temubeera ku mwanyi yokka bwe mbalabudde nti bannange tulimenga bwe tulunda nze nkikakasa kyekyo tulimenga bwe tulunda nze nkikakasa kyekyo mbalaze ennyana zokka mu mwezi gumu ozizaaliddwa muno mu December 16 kati omuntu bw'akulaga bw'atyo obaako nekyoyigako mwebale nnyo bannaye mwebalire ddala kubeera mikwano gyange era tusabirigane mwenna abafunyemu lesson because this has to do with one writing
his own legacy. It's a textbook. Abaana bavudde mu universities aba masters thesis bangi nnyo banneebuuzizzaako. Eno textbook yange ngiwandiise, mwebale butagiteekamu bukodyokodyo bulala ne mutagiyingizaamu byabufuzi. Nze mbadde ngamba buulira nga kyenkubuulira nkikulagako. Kyenkubuulira nkikulagako. Ate mbadde ebintu mbyogera mbijja ku mutima gwange. Kansabe Mukama kyana abansobozeseza oba okontiringa nga nsharinga nammwe oba okweddirayo mu nnoni yange oba okweddira ku kibira kye nze neesulira mu bibira ne neebeerereeyo kati kyonna Mukama kyana abansobozeseza gwe kyonna ky'owulira ky'oyagala okukola ky'oba okola. Abavubuka abato mwebale nnyo okuba n'emitima emirungi. Tukyenyinga this narrative nti abavubuka tebaagala kukola. Abagagga n'abantu abakulu bannangeze mbadde sibalinnya ku luwonzi nze munnange bwe kibanga nze enkola eyange esobola okwanjuluzibwa tekitegeeza nti n'omulala ayanjuluze. So buli muntu yenna ekintu akitwalire mu space ye. Oyo awulira nti sekita ye mbadde ngikutteko njagala kumulemesa oba njagala kukiba bannange si bwe kiri. Nze mbadde I was writing my own textbook. Toyinza genda ku muntu addide autobiography ye n'agiteeka digitally n'omugamba nti mu autobiography yo walijirira business. Nze bannange nze mbadde mpandiika kitabo kyange naye ng'ekitabo ekyo kiri accessible eri buli muntu free of charge. Ekitabo ekyo tekitegeeza nti buli ky'osoma buli peegi gy'osoma mu kitabo ekyo beera ntuufu. Bwe kiri eri gwe okusomamu n'ogamba nti wano wengwa omusajja kyayogerako kyandiba ekituufu. Nze kino kye njagala okukola bannaye kye muyigamu ate n'abantu abalala bonna. We should emulate people who have done good work and transparently. Era neebaza bonna n'ab'obuyinza. Tekuliiko nze yali annyingiridde, tekuliiko yali ankubidde essimu entiisatiisa, tekuliiko yali ankoze kintu kyonna. Kubanga ebintu ebyange mbikoledde mu mutima mulungi. Sirinaako muntu n'omu, sirinaako kitongole, sirinaako sekita yonna. Bannange nze ndi musomesa. Era the bulk of my sharing has been from a practical applied economics teacher. Sibaddeeko na kigendererwa kirala kyonna kye muvudde mulabanga ng'ebintu byange kamayi sigini kya gundi ak'okuseka. Bannange munsonyiwe ekintu kijja buzzi kyokka. Nze obwongo bwange bwe buto bwe butambula siyinza kuregulatinga nti kati toseka. Siyinza kiregulatinga sinna gwe mansekerera. It just comes naturally. When my heart is at peace, I put peace in my heart. When my heart is at peace, bwemba nsunguwadde emboggola era kambuwala era bamanyi. So bwemba nga ndi musanyufu bannange mundeke nesekereko. Abalala balina bye bagamba. Nze bwemba nga ndi musanyufu mundeke nesekereko. Mukama abakuume.